kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe muganda waffe omukulu Honorable Sseggirinya Muhammad Mr Update era nga atuvudde ku maaso olunaku olwaleero. Mr Update abadde musajja atalina buzibu, abadde musajja mulungi, abadde musajja ayagala eggwanga lye, naye abantu bano be tutambuliramu ababi munange mukwano gwaffe tebamuganyizza kuddamu kulaba ku bulamu bw'ensi eno obulungi. Sseggirinya ebintu bingi byakoze naye baganda bange ensi eno mbi baganda bange. Sseggirinya Muhammad abamuwa obutabalinaayina balowooza nti bo ebyabwe bitambulira ddala bulungi nga bwe birina okutambula. So baganda bange, mikwano gyange, Honorable Sseggirinya Muhammad atuvudde ku bulamu bw'ensi enkya ya leero. Tetujja kugamba nti ki, naye twongera obajjukiza n'okubategeeza nti bonna abasse Sseggirinya bonna Mukama nabo abalaba. Mukwano gwaffe abonyeebonye n'obulwadde, alabye abonyeebonye baganda bange, ebintu bino si byangu embeera baganda bange, ebintu si byangu Sseggirinya Muhammad bw'atyo Katonda bw'amuyise olunaku olwaleero. Tujja kusaba Omukama amuwe ekyumula eky'emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako, ate era agumye abafamire ye. Mukwano gwaffe Sseggirinya Muhammad, Mukama bw'atyo bw'amuyise, musajja wattu atabadde na buzibu bwonna. Omusajja abadde ayagala ensi ye, omusajja eyalwana okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tutuukako. Katonda bw'atyo bw'amuyise, naye tujja kusaba era tujja kusabira abafamire ye, Omukama Katonda abagumye, kubanga bannaye ekyokola kyo tewakyali. Sseggirinya agezezzaako okulwana n'obulamu, Sseggirinya akoze buli kimu, Sseggirinya abaddewo nnyo. Mr Update tewali kyatakoze, ebigambo ebibadde ebirungi ebizzaamu amaanyi ffenna tubimanyi bulungi. Mukwano gw'abangi Sseggirinya abatwala abalungi n'aleka ababi basigadde bayinaayina, naye tewali kyakkola. Sseggirinya yayamba abantu bangi, Sseggirinya yabeerawo nnyo ku lwa bannayuganda. Sseggirinya bingi byakoze ebirungi, naye bw'atyo Katonda bw'ageze. Manyi Mukama tagera kibi, manyi Mukama yatuwa ate yatwala, ate era Mukama yaliwo ku lwaffe abayaayana okulaba nga tubeerako n'enkyukakyuka, abalwana okulaba nga Uganda yaffe etereera, nga Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo. Sseggirinya Muhammad amaze okuba nga afudde olunaku olwaleero. So baganda baffe, embeera bw'etyo bw'eri wano ku ddwaliro Ensambya, nga mukwano gw'abangi Honorable Muhammad Sseggirinya tugezaako okumujjukira mu kitiibwa n'okuwa omwoyo gwe ekitiibwa ekimugwanidde. Mbeera bw'eti bw'eri wano ku ddwaliro Ensambya, omukulu mukwano gwaffe Honorable Sseggirinya Muhammad ng'amaze okuba nga atuva ku bulamu bw'ensi eno. Mbeera yo tebadde nnyangu akatwa. Tuleme kwerabira mangu nti Mukama tatulekulira, era maanyi galina bw'ajja yayita nago. Tuleme kwerabira mangu nti bye tuwulira biwulira, n'obulumi bw'oyitamu amala ku bupimo oba obusobola. Tulwazanga twemulugunya, twefuulira ddala abategeera embeera okusinga oyo eyagissa mu nkola. Tufiirwanga
twekubagiza twefuulira ddala abalomeddwa okusinga oyo taata tulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba nti kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu tujanjabye tufubye naye tegwasembayo obusawo bw'okwe Mukama tewali yabuvuganya tuleme kwerabira mangu nti omulabe yamulabisa maaso nti era mulaba wayimiridde nga kukubwa obusaale tuleme kwerabira mangu nti yabuyimiriranga mu maaso nga ggwo lyeryo lya butaala anti osomosa okufaana okuziira tulwazanga twemulugunya twefuulira ddala bategeera embeera okusinga oyo yagissa mu nkola okusinga ye tukaabanga twekubagiza twefuulira ddala abalumiddwa okusinga oyo Yesu atulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba nti kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu tujanjabye tufubye naye tekwasembayo obusawo bw'okwe Mukama tewali yabuvuganya kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu tujanjabye tufubye naye tekwasembayo yeggwe nantamekwa obusawo bw'okwe Mukama tewali yabuvuganya kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo taata wange okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu feno tujanjabye tufubye naye tekwasembayo obusawo bw'okwe Mukama tewali yabuvuganya tuleme kwerabira mangu nti Mukama tatulekulira nti era maanyi galina bw'ajja yayita nago tuleme kwerabira mangu nti bye tuwulira biwulira n'obulumi bw'oyitamu amala ku bupimo oba obusobola tulwazanga twemulugunya twefuulira ddala bategeera embeera okusinga oyo yagissa mu nkola tufiirwanga twekubagiza twefuulira ddala abalomeddwa okusinga oyo taata tulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba nti kye tukozeeko tukoze naye tegwasembayo okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu tujanjabye tufubye naye tegwasembayo obusawo bw'okwe Mukama tewali yabuvuganya tuleme kwerabira mangu nti omulabe yamulabisa maaso nti era mulaba wayimiridde nga kukubwa obusaale tuleme kwerabira mangu nti yabuyimiriranga mu maaso nga ggwo lyeryo lya butaala anti osomosa okufaana okuziira tulwazanga twemulugunya twefu
bategere embeera okusinga oyo yagissa mu nkola okusinga ye tukabanga twekubagiza twefuulira ddala abalumiddwa okusinga oyo Yesu atulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba nti kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo okusalawo kwa Mukama tewaliyo wakuddamu Yesu tujanjabye tufubye naye tekwasembayo obusawo bwo gwe Mukama tewali yabuvuganya kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo okusalawo kwa Mukama tewaliyo wakuddamu tujanjabye tufubye naye tekwasembayo yegwe nantamekwa obusawo bwo gwe Mukama tewali yabuvuganya kye tukozeeko tukoze naye tekwasembayo taata wange okusalawo kwa Mukama tewaliyo wakuddamu feno tujanjabye tufubye naye tekwasembayo obusawo bwo gwe Mukama tewaliyo Kumpinawe
Ebyo bye bimu ku bigambo ebirungi omwagala w'abangi Honorable Muhammad Sseggirinya bye yasimbiyo okugamba abantu. Tujja kumiisinga nnyo Honorable Muhammad Sseggirinya, tusaba omwoyo gwo Omukama agulamuze ekisa, akusonyiwe na byonna ebyakusoba ku mukwano gwaffe. Obaddewo olwanye n'obulamu munnange bwe bugaanye, naye nga twebaza Katonda olw'obulamu bwo n'ebyo byakusobozezza okukola. Banange si byangu, kusoomoozebwa n'okugezebwa kungi, naye tusaba Mukama akusonyiwe byonna ebyakusoba ku mukwano gw'abangi. Honorable Sseggirinya Muhammad bw'atyo bw'agenze.